Sukulumu okuwakanya obuwanguzi bwa Yoweri Museveni Buholo Kaguta eyalangirwa ng'omuwanguzi w'akalulu ka bonna akali mu Gatonnya w'omwaka guno. Abantu bangi bazavayo okwemulugunya ku ngeri kkooti eno gyekutemu ensonga nga basinziira ku balamuzi abagituulako. Gwe basinze okuteekako erisa George n'okusongamu olunwe ye Ssaabalamuzi Alfonse Owiny Dollo gwe balumiriza okubeera n'enkolagana ey'obuttu ne Pulezidenti Museveni nga basinziira ku mirimu gy'amukolera nga tanafuuka mulamuzi, omuli okubeera omu ku bannamateeka abamuwolereza mu musango Dr. Kizza Besigye gwe yamuloopa mu mwaka 2006 ng'awakanya obuwanguzi bwe, kw'ossa okukiikira gavumenti ya Pulezidenti Museveni mu nteeseganya ne Ssaabayeekera Joseph Kony n'ebirala bye basinziirako okugamba tasobola kubeera muntu awulira musango gwe bawaabidde Museveni. Nga Ssaabalamuzi wa Uganda kimanyiddwa lunye nti alina enkolagana ne oyo gwe twawaabira Mwami Museveni. Wakati mu mbeera eno Munnayuganda Malema Abirizi Kiwanuka yeesowolayo n'addukira mu kkooti Sukulumu ng'asaba agikulira era Ssaabalamuzi Alfonse Owiny Dollo yeekube mu kifuba ave musango gwa Kyagulanyi kubanga ayinza okubeera n'ekyekubira mu nsala ye. Olwaleero kkooti lwetudde okuwulira okusaba kwa Mabirizi era abalamuzi omwenda bagituulako nga bakulembeddwamu Ssaabalamuzi Alfonse Owiny Dollo be bagubadde mu mitambo nga Mabirizi abanjulira ensonga ze. Mabirizi alaze Ssaabalamuzi ensonga eziwerako lwaki asaana okuva musango gwa Kyagulanyi, omuli okubeera n'enkolagana ey'obuntu ne Pulezidenti Museveni, okusisinkana Pulezidenti Museveni mu kiseera nga amaze okuwaabirwa mu kkooti n'ebirala n'amusaba yeekube mu kifuba ave musango guno okusobola okuwa bannansi buusabuusa essuubi ly'okufuna amazima mu kkooti eno, okukuuma ekitiibwa kya kkooti n'ekikyenga Ssaabalamuzi w'eggwanga. Can a lawyer sit in his client's case? Ask you to a reasonable man. He will say no. Abalamuzi omwenda batuula ku kkooti eno batadde akazito ku Mabirizi okubamatiza lwaki ayagala Ssaabalamuzi w'eggwanga ave mu musango oguwakanya okulondebwa kwa Pulezidenti, era bano Mabirizi atuyanye Wezikala ng'aggyayo obuwayiro bwonna obulaga abalamuzi abeerekereza ne bava mu misango okusobola okuwa omulimu gwabwe ekitiibwa. Let the man sit. You see, it is we need to defend this fragile system because the consequences are dire. When you read Odoki's book, which I have attached, when it collapses, no one is safe. Oluvannyuma Ssaabalamuzi Alfonse Owiny Dollo yeeyogeddeko n'ategeeza nga bazaweereza eggwanga mu bintu eby'enjawulo omuli okwetaba mu nteeseganya n'Omupembe Joseph Kony okusobola okuzza emirembe mu mbuga ga Uganda, okuwolereza Pulezidenti Museveni okusobola okutaasa obuwanguzi Bannayuganda abaali bamulonze mu mwaka 2006. Kyagamba nti bino byonna yabikola ku lwa ggwanga so si ku lulwe ng'omuntu. As you know, I appeared before Parliament. Parliament approved, and then I became Chief Justice. You also know that if Parliament had not approved, I would not be sitting here as Chief Justice. If the Judicial Service Commission had not recommended me alongside others, I would not. So how can you say because I was somebody's lawyer so many years ago, 15 years ago, that might be the reason I was appointed Chief Justice. Owiny Dollo era ategeeza Mabirizi nga bwe waliwo abalamuzi bangi abayolezaako mu gavumenti ya Pulezidenti Museveni ne bamala ne batuula ku kkooti eno okuli Ssaabalamuzi eyawummula Bati Magunda Katuleebe ng'ono yaliko ssaabaleza wa gavumenti era y'omu ku batandisi ba kampuni y'abannamateeka eya Kampala Associated Advocates, emu ku zizzeeta misango gino nga bawolereza akakiiko k'ebyokulonda kw'ossa Profesa George Wilson Kanyehamba naye yaliko ssaabaleza wa gavumenti wabula n'abeera mu musango gwa Dr. Kizza Besigye ogufaananako n'ogwa Kyagulanyi, bw'atyo n'ategeeza nga naye bw'atagenda kuguvaamu kubanga Mabirizi tamuwadde ensonga emumatiza. Now, for reasons I will give in my detailed ruling to be delivered on notice, I decline to recuse. I find no merit in the application. Mabirizi takanyiza na nsalawo ya Owiny Dollo n'ategeeza ng'ono bwatalumiriddwa ggwanga eryagala obwekanya mu musango nga guno ogw'ekkizo. Bw'oba kwennyini kuba ye kennyini akkiriza nti mutuufu ya lawyer wani wa Museveni, naye bw'oba gwe kennyini nga lawyer wa Museveni n'omuwoleza mu 2006 nga ne mu musango guno bawoza ekintu kye kimu nti mu 2006 Museveni yabulula yakola violence, guveemu kubanga lekyuzo mu mateeka teri ku mulamuzi kyalowooza si kwewaga lyanyi kye mugambye self conviction ndikwewaga eryanyi nti nze mpulira ndi independent nzi neewulira no. Abalamuzi 8 abasigaddeyo bakwesala yabwe gye bujja obula tebalaze lunaku nga bano Mabirizi abasabye bagobe mukama waabwe Owiny Dollo omusango guno oba si kyo wakujulira mu kkooti y'obuvanjuba bwa Afrika. Kuba yakkirizanga ensi yonna emulaba nti nali lawyer we ko twalinga tubaga abantu kabagamba kiraka tuli onse tuwana muwalane kanaye kennyini akkiriza nti nali lawyer we
so ensala nfu yo kati kisigalidde abalamuzi 8 okusalawo banga bagoba mukama waabwe Alfonso Onyidolo omusango guno oba bakkiriziganya naye okubeera nga asigala musango guno nga ye bwasazeewo okubeera nga agulemeramu. Singa abalamuzi bano basalawo era okugoba Alfonso Onyidolo omusango guno kijja kusigala gye bali oba basazaamu ebyo byonna koti byesobodde okusalawo nga Alfonso Onyidolo ali mu musango guno oba nagenda nabyo mu maaso n'okusingira ddala singa kooti egaana okusaba kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu mwasabira okubeera nga ajja omusango guno mu kooti. Nze Robert Nestor Kayungu, BBC Final Supreme Court.